President ajja mukulayira ng'ennaku z'omwezi 29 olw'enkya kati kino bannayuganda njala mukitegeere n'ensi z'ebweru olwo olunaku president yali agendwa okufa ddamu akantu ako ennaku z'omwezi 29 January 1986 President Museveni senga kati mbuyaga twawamba 24 naye President Museveni ayatagala kulangira 25 because Amini kwe yalangira olunaku lwe n'Amini yawamba January nga 25 kati ffe twatandika okuyingira Kampala 24 ekiro kati nga bamaze okukola formation nga tukuba emmundu eya buli kikaaba afande Sale afande Lwejema nga muye muzeeyi ali Kampala alagira bulagizi njagala ndabe nga abasajja abo mubamalawo oyo tibuhabulwa Museveni yali Kampala alagira babagwawo bagwewo oba tuggwewo gwe wawona mukama yebalo kyalo abasigalayo bayine emmundu ezo nga bazifunanga nnyingi kati batukubise emmundu ezo tebatuyita abayeekera nti kibatuyita Abanarwanda Abanarwanda ba Museveni bo bamanyi Banarwanda kubanga ekigambo ky'Abanarwanda Obote yakireeta kubanga ne president yo bwe Tanzania yali aganye mu ekifo mu cabinet ye ng'agamba President Museveni ze Rwandese sinzo mwa appointment ekitegeeza kino ekigambo muti Museveni munyarwanda kyavadda nga baba zembadde mwakabete ennaku zino munna bonga be bali awamu beemanya era President Obote yakolako speech n'aba BBC nga President Museveni ali mu nsiko n'agamba I wonder with President Museveni to be is first of all is a refugee here in Uganda ne kati anwanyisa kakati batuukalango abalango bangamba wani tusala omukyoli tukumanyi mubadde mwefuze amaje ffe tetulina gye tulaga tusigalalira awe byasi ne bivuga abafa ne bafa ogwo mwaka ki 85 utaluganye kati awo 86 tugenda kuwamba ffe tutegeka eri kuwamba kati Okay, all right. Bana flash lecture na Uganda tuanzanya mwebale kwa kumukutugino mwebale kumutwa muganzi mwebale kwera munaffe nga tuchali mu wiiki eyamenula mu ggwanga erya Uganda okuva 1998 mu mukaga ndowooza 96 tuchali n'omusajja wa mmono gwe mwagadde nnyo bakadogo ba muzeeyi abayingira ensiko abayingira ensiko nga emyaka 12 esaawa zino basajja bakulu era tukyebaza omukama nti nabadde obulamu nange matugamba covid akyali w'amaanyi ne mu Uganda mwali naye nange sikyabitege ennaku zino zintegako mask yange ne geswaffe mask kweri naye kuba nti yataddeko mask tetujja kwesiga bulwadde nenze kanjijjeeko kula eddoboozi okuliko obulungi ku mpewo zaffe okay nebaza mikono gyaffe abali ebungereza abali mu America awamu ne Italy abakontaktinzeeko mukulu Gitta Musoke olw'okumwagala ennyo kikulu nnyo ate kyattendo tubeebaza tukyali mu wiiki eyamenula gavumenti ya Uganda oba President Museveni lwe yawamba Uganda so kyosebo bwekyali bwe kityo kakati nga tukyali mu wiiki ey'okwenula mwebale ennaku z'omwezi 26 January mwebale kuwamba Uganda mwakola mwakuba emmundu twagikubira ddala naye oluvannyuma lw'okwenunula kiki ekyaliwo awo wakati awo wetugenda otandikira sooka obuze kuba tulaba abali ku mukutu abali ku TV yaffe tulabe ekinaga bannayuganda mwenna mbalamusizza newojjako masiki nze nzizeeko eyange eddoboozi sobola okulabika obulungi kuliko obulungi oleme okunsiga covid omuyinza okwa nga mwava ne covid mu nsiko naye mugituleetera munnaffe ate tunakikola bannayuganda mwenna mbalamusizza na bannaffe bonna abali mu nsi z'ebweru nga Canada, Denmark, Australia, UK, Netherland na bali ebungereza abono bakwagadde nnyo ate bakutumidde nnyo neyanzizza nnyo obubaka bwonna bwe muntu osizzaako abamu banneeraliikirira bajja kunzita naye neggwanga ffe twalireeta ate state bwebanga esazeewo nti eyinza okunzita eggwanga lijja tegeera nti Gitta yafudde teri kyamusse state yamusse
nensi nayo nekitegeera nti nensi nekitegeera kubanga bino byetwogera temulina wakubijja ate chance okubanga mubiwulira mu matu gammwe ne mumanya ebyaliwo kubanga abasinga mwali bato abamu mwali temunakuzaalibwa naye ffe nga tulwanirira eggwanga lino tulina ettafaali ddene lye twateeka ku ggwanga lino n'olwekyo bwe twamala okuwamba twayitamu ne tugenda mu Northern kubanga amagye g'Obote essaawa yali agenze nga waliwo General Lutwa go gasalawo ne gadduka bwe twabasinza amaanyi mu bifo eby'amaanyi ebifo eby'emu Luweero Barracks zonna tuzikutte Masaka Mbalala Fort Portal Mubende kati bo basalamu nga tebakyalina buwagizi ate nga bazzeemu n'obukabira tribalism abakyoli be bagala babeere ku lutalo ate abalango bo ba boss kubanga baali bantu b'Obote. Tribalism yavadda n'ennaku ndaba abasajja bazikomyawo. Tribalism eddagala lyalyo nga president bwagenze mu kisanja eky'omukaaga ndowooza kyekigambo kyajjiridde ekya corruption ne tribalism ebyo ebigambo bibiri. Kati amagye gatambuza ebigere okuva wano ejje ly'eggwanga lyatambuza ebigere okuva MPG Katonga ne batuuka eggulu kigere kuba n'emmotoka batasobola kugivuga kubanga olwedde amakubo gaali mu ambush nga bamanyi bajja kukubwa naye twasobola okulaba ne tugamba yes kati time webanga yeno bagende katukendeeze olw'okufa ku saidi yaffe olw'okufa okw'abantu naffe abayeekera ne tubaleka ne bafuna escape route ne bakozesa oluguudo lw'eggulu ne bakozesa n'oluguudo lw'ejjinja era batambuza ebigere kweganga kyewuunyisa era ngezaako kugamba bannange mu ggye lino eryaffe naye bagamba ensinga yakyuse waliwo lwefunda olunaku lukya lumu neefunda n'okera ku makyanga President Museveni ali Switzerland oba Canada naye ffe ne tusigala wano naye n'osanga nga weegomba ne uniform ogikyuse era bangi baayagala bagikyuse ku mubiri naye ng'era erabika nti oyo mujaasi ng'ebintu biganye emundu ne bazeetikka ku mutwe ng'enku agenda waabwe kati nga balina mission bagende bakole reorganization eggulu baddemu balwanyise ki ejje lya NRA eribagobye mu buyinza bakituukiriza kati nga tumaze okuwamba waliwo force yali eva Entebbe eya Henry Obonyo yali akubira Air Force naye bwe twamala okuwamba wano mu Kampala ne tuba interceptinga ekajjansi n'ekisubi era bangi baafa naye Obonyo yasobola okudduka n'agenda yegatte ku banne yatutolokako awo kati batuuka eggulu ne bakola liyogo kyeki kwega baakuŋŋanira mu kifo kimu baava eno nga beeteesezza kati mukugenda mwalimu amawanga nga Abagisu mwalimu amawanga nga Abateeso kati nga order gye balina eryemu nti ffenna tulina okuŋŋaanawa eggulu teyina omu alina kugamba nti obaatuuka embaale ave mu layini adde ewaabwe kati baatuuka embaale awo baasooka ne bakubagana bennyini ejje ku ggye Abagisu nga bagamba ffe tutuuse ewaffe tetulina gye tulaga mututwalawa awo abaafa kyova olaba ekintu kya tribalism abantu abalala bakitegeera bulala balowooza ng'ekyomuzannyo Abagisu baatuuka waabwe ne bagamba ffe tetusala kuva waka tutuusa waka tetulina gye tulaga temututwala kati awo Abagisu bali ku side yani magye g'Obote baalimu amanga gonna gaalimu naye nga tegawulikika ku saa zino nga bolaba Abaganda mwetuli naye era waliwo eggwanga eritusinga eddalo lyogere yabanyankola be bannannyini kintu era batugamba nti bo baaluka kintu kyabwe mwakiruka nabo baatusanga eruweero naye be baali bannannyini era bo bamanyi nti bo batali ejje teriyinza kukola ki kubeerawo naye nga kikyabulimba kubanga ejje lya ggwanga kati batuuka awo ne bafa abaafa abali basuubira nti tutuuseeka tebaatuuka mirambo gye baalabawa mu mbaale Abagisu kati ekiwendo ne kigenda mu maaso bwe batuuka Essoroti Abateeso kubanga baali bayingidde bangi nga kano Amalia yali abayingizza bangi yali Muteeso Mutanafeya nga Bateeso bazze bangi kati batuuka Essoroti Abateeso ne bagamba ffe tutusala waka
tulina gye tulaga emundu n'ekaaba ebyasi abaafa ndowooza olaba byonna ebireeta ebyo bukabira tribalism. Kati abakyoli bawolagana n'abalango jjukira baali magye g'Obote abalango nga bamanyi mukama waffe ki mulango. Kati abakyoli nga bamanyi ba Tito Lutwa bamanyi ba Bazili Olalokero be banene esaawe ba CDF nga bolaba kati Jeno Muwozi be banene b'ekiseera ekyo. Kakati batuukalango abalango bagamba wano tusala omukyoli tukumanyi mubadde mwefuze amagye ffe tetulina gye tulaga tusigalalira awe byasi ne bivuga abafa ne bafa. Ogwo mwaka ki? 85 utaluganye kati awo 86 tugenda kuwamba ffe tutegeka eri kuwamba kati tumaze okutegera weakness yabwe weri nti kati badduka buddusi kubanga batukuba ne batukuba n'ennyonyi baali baguze helicopter gang. Olwo 85 olowezezza emyaka 14 ndowooza 14 olwo ofuse kati teri bya muzannyo mukuba kubi kyasi genda maaso kati bali Obote bali baguze ennyonyi 10 eza helicopter gunship Augusta 206 Augusta kati ezo bazitukubisa mu nsiko era ezimu ezavirako ne gundi okuffa oyita ojoko kuba ennyonyi yakwata omuliro balina ebibakola ebyabwe enkwe zaabwe ne beeyokya. Kati kugamba ffe batugeza ko tukubisa ezo ennyonyi ne tugeza ko obarasinga ku bantu batufunye emmundu helicopter ezo zarasinga netabako ne kyekola. Kati nga RPG oyinza ojjukubano just kasi ogitayiminga ku mumwa wano mu maaso kefunako ekituli bweti erina kugwa bekwata omuliro. Kati bwe batuuka eggulu abakyoli ne bagamba kati abatatuuse tebatuuse kati wano tulina wetugenda otandika organization okulwanyisa ki amuyekera ate tebatuyita abayekera nti kibatuyita Bannarwanda Abannarwanda ba Museveni bo bamanyi Bannarwanda kubanga ekigambo ky'Abannarwanda Obote yakireeta kubanga ne president yo bwe Tanzania yali aganye mu ekifo mu cabinet ye ng'agamba President Museveni is a Rwandese sinzo mwa en appointment. Ekitegeeza kino ekigambo mti Museveni Munyarwanda kyavadda nga baba zembadde mwakabete ennaku zino munna bonga be bali awamu beemanya. Era President Obote yakolako speech n'aba BBC nga President Museveni ali mu nsiko n'agamba I wonder with President Museveni to be is first of all is a refugee here in Uganda nekati anwanyisa but no problem ne oli wa BBC nambuza high refugee ni which way naga no President Museveni is Rwandese autuveyo ausibimanyi nange owaye nange mpulira biwuli entino Munyarwanda abakyoli bo bagenda maaso ne bakikozesa nti President Museveni muki Munyarwanda n'amajege gonna gayina batuli Bannarwanda kati batuuka eggulu olutalo balutwala ekitundu kye bayita Kona Clark bonna bakuŋŋaana emundu zonna baali baziddusizza ennene zonna nga ziri Kona Clark. Kati naffe tutuuka mu ggulu basooka twasooka ne tuyita Kaluma awo ne tukubagana nnyo baali bagasalako kitundu kyabwe bo beefuga embu Akyoli Republic bakolagana ne Sudaani kubanga bano abakyoli b'eggulu ba Uganda then abakyoli ba Sudaani be bano abadinka dinkas abagalanga kati tutuuka mu ggulu naffe tugamba no tetulina kuzikiza government tujagala ate nabo mbenyi tubaagala ate yengombo ennaku zino munnange mupulamu abanno government mukyala entebe mwagala entebe mu ntebe ffe tuyiwawo kati n'olu Museveni ali olwalwana ng'entebe ajagala President Museveni tumuyirawo omubiri nga tulumba Kona Clark nga tukuba emmundu eya buli kikaaba afande Sale afande Rwejema nga muye muzeeyi ali Kampala alagira bulagizi njagala ndabe nga abasajja abo mubamalawo oyo tibuhabulwa Museveni yali Kampala alagira babagwawo bagwewo oba tuggwawo tuggwewo gwe wawona mukama yebalo kyali abasigalayo basigalayo byonna bya mukisa kuba ne mu Luweero bangi betwaleka mu Bitogo mu River Mayanja twalekayo bannaffe bangi omundu ng'ekaaba nga batusinza amaanyi nga tukola withdraw anti kati bwe mba mukubagana waliwo bigaana
noga tuddemu tu planning kati mulina okukola withdraw mwebuzaabuza muti buti abafudde ne mubanga abadduse naye ne mugenda mugamba manyi ensobi eri wano kati ene mundu edde wano eno edde wali gwe wali ne tuddamu tupanga ne tulumba ne tukuba enkebete nga basajja balina zi 14 ezo kati ngeno gyolaba wano ya balalunya eno waliwo ekika kino emundu 14 balina emundu ezo nga bazifunanga nyingi kati batukubise emundu ezo era abaana abasinga bw'otuuka emubende casualty barracks amagye bafuna amagulu gakutukako abavaako emikono naye naffe twabayisa bubi mu butono bwaffe n'emundu zaffe zetwa tubanyazeeko twabakuba ne tubakuba yali mukama waabwe ebiseera ebyo nga erikodwa ate manya ne mu Luweero yalwana olutawo naye ne bigaana kati bo nga bayinsistinga no naye ng'obunyomi buliriddawa bagamba no twava ffe ne Tanzania mulwaki Museveni atulwanyisa obuzibu buliriddawa tulina okukuba emundu kati ate bo baali bamanyi balwanyi magye matendeke kubanga abasajja baali bakoze koosi zaabwe Ogole erikodwa Kirama Patrick Kirama n'abalala era bali bawulika mu gye yuto joko biki ate bona bava Tanzania kakati oyikodwa tumukuba bwe twamukuba ne basanyalala Kirama naye tumukuba amagulu oyo naye n'agwa wansi kati Ogole ye baali badduka ne bagenda ebweru kati olutalo luggwa olwo tumanya kati ki olutalo tulumaze etulooza olutalo lweggulu oluwe likonakira kandi tweyagala ne tumanya so ate bagenda kujjawo muyeekero omulala ava mu remnant bali abaali batolose ba fragment abaali batolose n'abaali e Sudan batandika ate okwekuŋŋaanya ne bakola ate obuyeekero obulala kakati awo tuyingira manyeno President Museveni yayina okulayira twagala ekinyusa mumaze okwamba ennaku z'omwezi entalo zo zaali nnyingi mu ennaku z'omwezi 26 January maze okwamba Kampala entalo zonna ze twalwana olutalo olw'ensiko ne tulwana olutalo olw'erikodwa ne tulwana olwa Alice Rakwena yafiira mu Nairobi oyo mukazi naye yatutawanya nnyo emba tugamba yine ebbeere limu yali mukazi naye nga ndowooza alimu lumagikimagiki nenga kituufu yayina ebbeere limu Rakwena yali mukazi nga mukazi mutuufu yayina omusajja awo tuveewo kati ne tulwana ne Peter Tai muntu akwatira General Angina ne Samu Echweru Angina ono operation of twabakwata wali nga n'omusana ffe tubayamba buyamba okubawa naye kati ndaba ba general Echweru oyo Samu Echweru yagaba nalabajuza agaba obuwunga n'engamba Minister of Disaster Management mu Uganda bayita ku mugo gwa Ntaana kati ne tulwana olutalo lwa Konyi then awo ne soka tusirikamu ate tugenda e Rwanda okutwala baganda baffe abanalwanda kakati President Museveni 29 alayira sirwe olwenkya simba wakati awo ennaku ekitegeeza bwe mwawamba Uganda nga 24 twawamba 24 naye President Museveni ayatagala kulangira 25 because Amini kwe yalangira olunaku lwe n'Amini yawamba January nga 25 kati ffe twatandika okuyingira Kampala 24 ekiro kati nga bamaze okukola formation n'ekibinja kya Mugisa Lubiri Mugisa ki yafaacho bo bali wansi wa Kagame bawo tebamanyikiddwa naawe tebalina kye baakola kati Fred Mugisa yafa bambi nga tumaze okuwamba kati President Museveni yali agabye ebibinja nga first enokuba Lubiri barracks ne Sadi yafande Lumumba naye yafa kati 5 battalion Lubiri barracks teyali wano tutudde we wano Olunaku Mengo walina okukolebwa gundi yonna naye kati Olubiri luli lwe lwalimu amagye agasinga obungi ate batugamba ne petrosi kwemanyanga amafuta yali olabaawo oluvannyuma byonna byali wano kati oluvannyuma nti kati wano Amini yali atuttewo wano olaba waliwo biki tanka unit mechanized kakati Sadi nga zegase bbiri banga Olubiri lunene zalina okuba unit 2 battalion General Commander kati 5 ngegenda ku blocking oluguudo lw'Entebbe Kisubi awo kuddawa eya force
ne ku nnyanja we watyo kati ekibinja ekyaffe ekya 7C kye kyakyaligonza Chaligonzo ono gwemanyi ayakuba omusirikale wa poliisi bwamusanga mukuba mpi ono mato Chaligonzo abasajja bakolerera eggwanga lino kyobola abamanyira erudda kuba kumanyira naye bakolerera eggwanga naye kati ebyamateeka naye nga bamanya amateeka gabakwata naye tewali kyakkola naye yagamba kati Wawira Jimuwezi yagamba twali tulwana mwe nga muli wansi nga muli ku sausage sente za erestere zabula oba nazibye kali nazibye kati ndozo olaba confidence je bayina bayina mutima nti twayiwawo omubiri kule gwanga lino nawe ayiwako omubiri munna nafe twayiwawo naye munali wakuba munafe ne munnange musajja ganye bala President Museveni obutambi bwana abulaba nalowooza je tulife tusirise tukunafe kati linda ko mukulu mukulu producer tutegeeza bana abantu ono omukulu tazze kuwanika government naye tukyali mu week eyamenunula kyekyo so bino byonna birimu eno program so mwenati Uganda zabuze mbatako kintu kimu oli bwayogera ku kintu ekiri ku government yamugamba ayeke kati ono muna Uganda chicha ayekera olina gwoyekera wano birate tunyumya mbozi eziri mu week ekino okutambo ekino okubaawo baleme kumisquoting nature tulina okutegeera kikyaleeta okuva ku mulamwa kubanga omulamwa gwe twajjirako waliwo ebitagenda bulungi kuba kati bwolaba nga abali mu intelligence bambega beggwanga esaazi zino nga balwanyisa mukama waabwe President Museveni ate nga mu nsiko bajja nga ba intellectual kubanga nze ndabye layini eyo yonna balabika waliwo bye baasoma mu intelligence omwo ne balowooza byeyina okubeerawo kubanga bambega baba n'ebyama byabwe eby'omunda wakati olaba omugenzi biraalo yesimba ku president Mugisa muntu yesimba ku president tumukunde yesimba ku president ate nga mu nsiko bajja nga bantelekcho bajja abantu 12 lwakuba bamu bafudde kwe gambo laba bayina oba president yabasuubiza ate abantu abo nze neewuunya bafunye buli kimu ennyumba ze basulamu kumpi tebazigula kubanga omuntu okufuna ennyumba entinda oba kololo ekifo ekyo kya bbeeyi naye defense yabagwira amayumba bwawo ne bayitawo ekitali kuffe ate nammwe mwakuba enkebete bo beera bawongabo n'ebifo byebakoze byonna bya ssente ekiza beesije abadde agula byakulwanyisa tumukunde abaddeko basemwayi simanyi biki isoose ezo ssente president office yezikulira Mugisa muntu ate babuuse ranka ranka ezaabwe esibo za mukisa sina mukisa zate simanyi mwe mu bitusinza bo babuusa ne ranka endala tebazambala ogenda okuwira general ogenda okuwira brigade atenderazi kati nga Mugisa muntu yabeera mikomanda ng'abuuse ranka 2 kugamba olaba naffe twemulugunya naye tekyakkola kubanga munaye be bali mu bitabo eri be bagamba oyo muwe oyo waffe oyo omwana w'omuka kati awo naffe ne twemulugunyamu ekyo naye kati president ajja mukulayira ng'ennaku z'omwezi 29 olw'enkya kati kino bannayuganda njala mukitegeere n'ensi z'ebweru olwo olunaku president yali agendwa okufa ddamu akantu ako ennaku z'omwezi 29 January 1986 President Museveni senga kati mbuyaga ate mwali mwagala kumuloga abajasi b'Obote bwe batuuka eggulu owa Air Force we bali bayita Lieutenant Colonel Obonyo yakwatagana ne CDF w'ekiseera ekyo yaliwo CDF atali muwozi David CDF gwe bayita Bazilio Olala Okero dozamanya CDF chechi Chief Defense Force kati yakwira amagye Chief Defense Forces ne bateekawo ennyonyi emu baagikwekeye eggulu ne bagiteekako missiles ne bateekako buli kyakulwanyisa kyonna ne bagiroodinga buli kimu bomu biki amafuta ageneekozesa biki ng'erina okujja bagipanze ejje mu kulayira ku parliament ekube buli kiramu ennyonyi eyo producer ennyonyi tugina wano mu kifaananyi ennyonyi eyo baali bagiyita Textron sebo ziriwo bbiri tulage eriwo entuufu eno miji twagikozesa mu kuba Northern zali mu nnyonyi z'Obote kaka twetaga yali egenda okutta kati ennyonyi bagita Bero Textron producer ogiraba bulungi
balabe singa mpeuzo zikola zitya singa kati President Museveni ali mu history ne master seed tebandi kisomyeko ekitabo kya master seed tebandi kisomye ennaku z'omwezi 29 olw'enkya singa President Museveni mufu ate assassination gye bali bagenda okukola yali agenda kutta abantu bangi ng'omutwalo mulamba genocide yaliwo genocide afuna message nti mwategedde nti anti kati ababadde bajja n'ennyonyi eri bapinze baganye okujja okutta abantu ennyonyi erandinze mu kifo bwekiti bagisuula wansi bajja nayo ne bagisuula basajja balugwala bafunamu akantu k'obuntu bafunamu bamanyi bagenda kutta abantu naye ate balugwala bebataasa President Museveni kubanga le Captain Yandama mukama amwe kimulo ky'emirembe yafiira muzire ennyonyi zazigenda Somalia na n'omulalo owokubiri yali co-pilot we naye ndoza wataliwo mufu kakati bagisule nakasongola bagamba fe tubapinze bali kati anti disobey order bakola ki balabye ekituufu ne bakola ki ne bagaana okukola mission yawali kati bali eri bamanyi nti Museveni awedde tuddayo e Kampala era kyali kiwedde kubanga abantu bali bagenda kufa bakayindo twafira bonna be balinga ku mwanjo wali siyasa kuwe kwa Uganda siyasa we kakati abo nabali bagenda kufiira kumpi high command ya President Museveni United kubanga bamuli ku segere walinga ebyekiyekera tu ovudde mu nsuko president yawunga teri ebyombo ate simanyi SFC gwe akube enkokola president nga tumulabanga abalabanga bulaba omuntu yenna bwati ali naffe nga atumanya amanyi gwe gundi gwe Gitta gwe yes netugamba yes tuyine mulirwanyi munnaffe kubanga ebyensuko twali teamwork kyovula bensuko abatuusi kati munsuko wali abana Rwanda abalaalo n'abanankole batonotono n'abaganda most abaganda bajja mu bunju banga amasomero gonna galina okwegatta ku buyeekera tujje tuwambe eggwanga kubanga bakasaba tuteekamu kirintu tukomyawo kabaka abantu ne bagamba abaana batwale Museveni batwale baabo yadde mu na Rwanda twala kabaka wafadde abaganda ne benyigira mu lutalo kakati ennyonyi ejja bagijja nakasongola bagireeta ekkololo bagijja ekkololo bagita ku Nairo Mansion yawo Nairo Mansion ogirabe eyo kati Serena abantu we bachakalira ne banyenya obubina sebaawo yako kali kattiro bwe twawamba Kampala twasanga emiramba kubanga twamala okuwamba twetoolatololamu awo kodi Kampala ndoze ekifaananyi we kiri awo mwetoolamukko twetoolatololamu waliwo erifayiro awasooka wali wawano ndoza wano sebo nga tuli mu kibuga twekalakaasa ekifaananyi kino okiraba ekyo twali tumakinga mu Kampala twekalakaasa engoye zonna birifu ensekere emitwe gyonna giringa esaluuni tezaaliwo ebiseera ebyo ate mu nsiko onose n'enviri nazo zirimu ensekere tulinga abalalu neze newuunya kati olaba abantu bambala engatto byeddagala takubangako sasi neeri naye bagamba mugende mukuba abantu mu kibuga awo banguwa batte bannayuganda naye ffe nsiko wali okola mistake President Museveni eyo omulaba ng'okola mistake kakumbi bakubirawo wali ne bakubirawo enkumbi eyo punishment yensuku yovaffe mwena etwali tubatiitiizi nnyo nabino temwandi biwulidde kati babaga oyo bajja mutta yes kati nze bwenfanze level gyendiko abebongereza bawulidde aba Denmark bajja ga mwana bamutta yes twamanya bajja kumutta naye nga nze ndi kumulamwa olunga kyekikussa anti kati waliwo kati saa zino waliwo ababirabanga bebawunyira bubi kubanga tamanyi naye ono history alina okubeerawo ate bannayuganda mulina mutegeere ki ekyali kino okubaawo ejje ly'Obote lyatuyisa bubi naye ate kyenda abasandi agadde ate ejje lye twaleeta etwazimba kubanga ffe foundation ate lifuuka enga liri olidde bakutte Kyagulanyi mbu tutta abantu ku kabaka wano wawulira
ebugerere beka kimeze nga agambye kabaka tagenda mu kitundu kye abantu bafa 189 bwerere kati kufa kwa dio kulala mwala ba Kyaddondo intelligence bafunye information entuufu abana bagirese abawansi abakulu bagani mwagala sente abantu bafa 8 kwegamba weakness eyo abana Uganda okufa obwerere olidde abantu bafudde abantu bafa mu northern ku lutalo lwa Konyi olidde bafa kulakwena nze waliwo ebitundu byemmanyira ndoza bana Uganda singa mpise kirango ne ngamba nti buli yafiirwa omwana we nga amanyi nti nno teyamufuna teyaziikibwa anoonyi nze mugambe omwana bamuziikaawo nga amanyi ekibinja mwe yali mugamba babaziikaawo waliwo betwaleka e Congo olidde betwagenda e Congo ku bya ADF Kisangani wawa abantu abalekayo emirambo tejadda bogenda Buta bogenda Gabadolite bogenda wa abana basigalayo e Sudani basigalayo kati bana Uganda usanga bambya ngandizise ku mwana wange naye bonna tebadda nolwekyo President Museveni Olunaku olwo awona ennaku z'omwezi 29 si assassination yali esoose President Museveni awonya assassination zenda abaziringa 3 bwe yatandika obuyeekera bwe ne press group ye mu Mbale waliwo baba kwata nga balina baga 3 emu erimu engoye erimu erimu amayinja era ng'omuyeekera bwabeera ng'endala erimu emmundu ekyabayamba abacekinga eyasooka nga mulimu engoye ne bagamba naye muno mu kitundu mulimu abayeekera biki ne babasuza awantu kati President Museveni agamba baba bagenda buwungedde buti kangende enfuke emundu nagikweka eyo teyayingire tebagimanya kati olwo naluyitako baba bakwata awo nekyali mu Mbale yali awedde olwo naluwona kati olw'ensiko Ivan Koleta ajja ne brigade ya Kategaya bayita information nti abasajja b'Obote bagambye tuteese Obote bamuggyeko tugende tuteese Kampala. Museveni agamba aba abasajja mbamanyi batemu naye nga bwe muleese ekirowoozo ekyo naawe katabalwa gendayo genda obabeeremu ate kabata omutwe gwasigalawo gwe katabalo Sam katabalo omutwe bagusala Museveni agamba sabagambye naye nze mpulira wano ennaku enkulu bwe zituukanga Luwajjo bayimba Lubereza bayimba Katabalwa bayimba Towira Bakaggwa Towira Balugundi Seguya Towira Basettimba waliwo abasajja abakola mu nsika ba Badiru Kiyingi bayitongwa Sedia Banekiru Kikomeko ba Bruce Magala ba Proof Magala Bruce Muwanga ba Mule Muwanga abasajja bali awo mu Luwera awo abana tebali basajja bali balimi kati olabanga afandeka wagga abasajja bali balimi bayizi abala batemambizi abala nene bagamba tugende mu kintu kino tulwane tugende tulikomyewo kabaka naye olaba munnange waliwo meza minzani eribweti naye fe tubiraba naye kati eno time ku myaka gino ekisanje kyo bache kisembayo ensetegeere tutuse abantu katuli bakulu twali bana batonga tuli batitizi nnyo naye this is the time kuba kino kyenkola obaba nakiddabiza bagamba no omwana ayogera the facts katukirongoza bwe banga olwo tribalism mujirongoza buli muntu keke na ino gabana oba mu Lugwala oba mu Teeso oba mu Kikubanga ekinyiza kiri kimu abantu betwakwatanga balebo prison of war esaazi no bakama baffe betukubira ate salute no gamba kalira boyo twamukwata wali nga yala kwefukira bwefukizi mu mpale nesaazi no sebo banji olidde mbalaba bali motoka nene VX kati fabava mu nsuko abayita President Museveni tuli kubigere nolaba omwana mutona aganze amajenga lese bweru nadduka nagenda kucheyo nabona ate enseta nolaba omuntu yandibadde mu nsi ye nga agiyagayiramu kubana kyagikoledde ateka eritafa otalo lwekiyekera wano President Museveni waliwo ayogera ndi Banansco gye bali bote boogera basirise naye nga tuyita mu mbeera ey'okunyirigizibwa abaana bano abamu bafunyeko chance egenda Somalia naye tebwava Somalia olw'ebizibu ebingi sente era bwe ziggwawo nze ndowooza President Museveni yandibadde alowoozaamu abaana b'ensiko n'agamba buli mwana kamugwire yika y'ettaka eyava mu nsiko
buli mwana kamuzimbire eyava mu nsiko then n'amwongerako n'akasente akatonotono kanga ka capital oba obukadde nga 3 tubwerere sikutwala abantu Somalia kubanga esingo omala mwaka Somalia n'omala mwaka kati ogenda okudda oggata emyaka egy'ebiri ate nabiri byobonyebonye gyemabega kubanga ffe bwe twali nga twakawamba Kampala omusala twanika n'ensingi 2.5 salale singi 2.5 ogwo mwaka ki 86 omusala baguteekawo awo ne tutandika nga mufuna nusu 2.5 egyensiko bagifiisa gyonna tebalina kye baatuwa era President Museveni bannaffe bo baafunamu ennyumba bazeegabira Wulira sejjusa abaabo basula kololo simanyi naggulu ennyumba bazirina nnene otuuka wali n'ogamba wano wonna waani wano naye yafunawo atya musaala gwe naye bomunaye baafuna amayumba bafande Salim Salo otuuka Germany Embassy balina amayumba buli wamu ennyumba bayinza okusanga alina bw'ayagamba leero okusula galuga asulayo bw'agawa naye kati ffe oli mukazigo abala bali mu nyumba bwa ssubi mu barracks osanga mu welfare yampwira fane na lweso yagikolako essubi likyali mu barracks mu nsiko twasulanga mu ssanja mu ssubi ne mu magye gano paka kati myaka 3 tuli musula muki mu ssubi ne webuuza sente ziragawa defense ina sente za buli kikeza ndikoze ebintu ebyamaku naye obubbi katujja ku obubbi ntandika okulwanyisa bwe labya kubanze nanwala entalo zonna tolina kyo nnimba mu magye ga President Museveni bwe tulwana netegereza ebintu bingi sente zijja ne zisigalawo abakulu ne banywa ne baagala abakyala President Museveni alina amaziga ku mutima President Museveni ye muntu ayagala omujasi afessas ku lutalo oyo afanga muzira oye muzira naye abakulu abasinga bwotuuka ewuweeyo gyava Lwakitula Kasonji Bulemba Lubindi Lyantondo omwo abalaalo bonna bafudde bulwadde buno obw'ekisiru AIDS sirimu singa naffe twali twangwanyi twantu byabakazi singa temubiwulira bannayuganda n'abebweru naye abantu abasinga genda ku bafande Lumumba bafande Sefali bafande Bunyemwenye Muzeeyi gwe bagamba tata wa Sabiti ono naye siye gwe bagamba Marufu Bakamuntu Bakakama simanyi Bakayiru simanyi Balwa Kachumitana President walo watuka n'agamba naye ate baba kuba nti nno babaddewo President Museveni yandibadaga eggwanga ndoza kandite ne kati alaba ne gwalekere eggwanga tabalaba kubanga bano abali boola ababonna ba general President Museveni alina gwa trusting just were there lead army naye nga agamba no oyo abulwamu teyajja bulungi bali basajja Captain Major nga oyogera ki basuicide katungi bani agamba President yes kakati obubbi linda kanga tunawagenda mu topic y'obubbi yes sir bana Uganda abatulaba omukulu gwe bayita Musoke Gitta ali is it sergeant yayinga kya namwe 3 sergeant kinana bakadoga abasinga maje bakyali ku sergeant abala bakopolo abala bagamanyi bateekawo akantu awo mbu abensiko tebasoma they are uneducated nogamba you ayogera ayingidde 2022 naye ffe tukireka by experience we are senior in army bo baberendera nka zaabwe naye tiranka tezirwana bwe tubeera ku lutale eri sebo toleta ranka ate bwokola ebyekisirunzi kukuba ekyasi kubanga ndaba byokola abaana bafa guli awo musimanyi tala ekyo nekigwa ne mweyongera ne tugenda mu maaso gwe guwumula kakati mu kino kyeringeza kubatiza bana Uganda kiri nti Sergeant Gitta ebigambo bino tabyogeza busungu naye byogeza yeewonya ensi gye yalwanirira byayitamu si bye bisaanidde gwe nange mbasaba oba tasobodde kuyambibwa eri mu authoritative office erina okuba authority kati kola kikola booti bannange nze mwebaza nti kyeyakola nti kale weewaawo tukwatire wamu mukulu Sergeant Gitta Musoke afune gy'abeera musajja ono asula ku mukeeka mbyogeza bulumi ne nange neewuunya ku myaka gye gy'avudde ku history gwalina government please omanyi kinewusa nti mu Uganda
abantu abamu tubalabyeko bw'ava naitaka history of this kind ate mukitwala bubi nange neewuunya. Why is it so? The best option would be kindly the responsible officers in the government of Uganda, please come close, help this gentleman basing on his history, basing on what he did. Come close to him, save his life, save the family member, save the children, and save the image of the nation. Appreciate what he did. Eyo episode wekomye tugenda kutandika ne episode endala egamba bweti nti ye kimwewunyisa nti bannayuganda abasirikale be bakyasinze abamu kwabo munnange corruption yayitiridde oba President Museveni takimanyi mugulu Gitta wuno vaayo yogerako ko naye mukubire simu direct ojja kumufuna n'ekibi ekiriwo nti kozi wangamba ba president byakuyita basala okukusiba busibi fe abaana abali abato kitukwase ennaku 1 twafirwa okusoma esawa zino toyinza genda mu office osabe mulimu bakubuuza wasoma kwenkana kimpu P6 get out twagala ba degree osaba ga P6 ye waliwo anti ati fe twalwana kati twalwana eyo si degree fe twalwana tuleeta emirembe degree yaffe kuleeta peace neggwanga okubeera mu stability. Ekintu eki nze ndowooza omuntu alina otufaako gutuyinza n'okugenderwa kitula ku geeti ye President Museveni nga bwakyali mu bufuzi nze ndowooza talina kutusuula. 1 ne bw'abanga agambye tino kukuumuza mu magye atuterewo emirimu nga ye agende wa mukwano amugambye ndeeta abantu bange 2 baabo omusaala mitwalo 6 ziba zikumala ndeni ne bongerako ne ka pensioni ko ne kati omwana gende eka ne bamuwa milioni 12 tagula taina ttaka taina nyumba abazadde baafa kati bamutunulanga hero okudde kanenge ebizu byonna eby'effamily byonna bitunulidde oyo sente ne ziggwawo eyo mu luwero otuukayo osanga captain yakuba broker yali captain commanding officer mu kibinja amagye ngulaba munene yasomera Russia omanyi abamu bafuna chance ne babatwalako ebweru China naye abali basoma ebya bomu abali basoma ebya Museveni yali agezezaako naye osanga lwa fitina kye yasoma n'agenda ateeka akube broker n'osanga noga afande munnaye tunakola ki anti omudali guguno baba ampa gwaki butwalwana naye ng'ate waliwo bali abatena kye bakoze. Kati walaba juzi full figure yakuva mu nuupu bwagenze kulwanyisa president n'amugamba nze njo okusobola Kyagulanyi president amubuuza ye gwani yo wamwe mboze nali mwana w'omulwanyi n'ayogera Kaggwa gwayogerako tamutegeera n'alimba bali banoonya mbu ngende mu amagezi Museveni president yamugambye addeyo nga yetegereza Kaggwa oyo yaani ne banoonya abamanyi nti jangu gwe kadogo tubulire wano ayogera ati wa president mugamba full figure ne bantu ali ku kalenda mbonjogere ne mbagamba mu president alimbika president ye muntu anoonyereza ajja kutegera ekituufu full figure bonoonya sente yogere ekituufu mbu bamwayo ebina simanyi bamwa bwa advisor kakati weakness weziri full figure nze ndaba full figure nyimba ze size zizimba waliwo abasajja nga bamukaabya basebatta family z'abasudde kale bw'aba talabye basudde alabe family z'abasudde president basajja abayimba ennyimba kadongo kamwe avuga nayo noga yes olulimba lulimu message kati full figure mbu abayimbi bagende wa full figure njalagira kulaba ku president kati nga omutata sebatta agende wa full figure bebe kuru balimbye president bamufeze bamujjeko sente mbu bagenda kola simanyi studio z'abayimbi abalala bakaaba bo bafunyemu taata we yennyini be basajja betwalwanyisa abali mu UPC bidandisali abantu baafa mu kibuga wano kati president betutuuka manyi mu kujja okuwamba president ya stopping na bingo yakola command post okuwamba bekwagwa Kampala nga agudde najja n'abeera kwano ku Republic House katono n'agenda ku Nairo Mashoni then nataka okubeera stationed
kati nabbi ngo bamanya tukutte Kampala abasajja badduka n'ababadde mu Obote bagende nabbi ngo mukama waffe tusanze okulaba mukama waffe kibi kuba bategedde kabaka akola ki ajja naye ali kulula layini akomawo kati kiringa kati akaluka n'wakalabya akanuupu okay waliwo ebifo abatakoleddwa bulungi enale mu biki US weakness weziri mobilization tebakola sente bazibba President Museveni abakubanga teyalidde kalulu n'owulira mbu yagudde wadogera kulaba benale mu abamu nga basalente ibyo webiri inkokola nkwe entalo ze tulina mu Uganda wano ze cement ne President Museveni anazimaliriza corruption tribalism enkwe cheap popularity abantu okweyagaliza simaba self gain simaba self interest abantu bali ku bintu birala nnyo otuuka mu majeyo n'olaba abantu okimanyi kati twajja wano nagamba twatufuna singi 25 President Museveni waliwo abakulu abamugamba nti amajibo gawa sente nyingi tegalwana talwanangako yayogera amaje gwamini wagalaba e Masaka embuto zali zikomeeno n'olwekyo tunawa amajigano sente gajja kwonooneka Wulira bwe bagende Somalia omulimu ne guggo gwe Somalia bwe badda tebabawa sente zaabwe zonna kitundu mpola anti ozono ne zife ziremekola mu kya mugaso eyo weakness eri awo kakati President Museveni omukulu omu yagamba amanyembwa bwojiwe emmere enyingi teboggola ekirungi ali mu ttaka ayayogera ekyo President ayagala bane tuongeza amaje sente no let us buy the weapon bane bagendo zikuba eze mundu zolaba wano mamba simayi biki omujasi wa wansi yazikuba bwagana sebo bijja kusigalawo ngebimuli ninze newunya kati buba tofudde ku welfare y'omujasi wa wansi nze mbadde eyo gye bampatadde bansibye ntambuli Uganda sina we simanyi ne bwe mbakati esaazi no bankuba teke embolo kubanja ogedde ku corruption mu maje nze sifaayo naye nkimanyi kati babo batambula fe twaberanga no mulalo nga tufuna sene nanga tulina mulalo tuyimba tukola ki ngana amajo galaba ku nguudo naye emitima middugavu ekisoka basomye kye bali basuubira si kye balaba kakati yo bwakugwako nti piga huyo akuba sasi olw'obusungu abali ku nguudo abatambula abo ababana they are educated kubanga maje kati bagakyusa batosomye tuyingira maje fa abensiko tetwasoma twatukuba mundu kuleta mirembe kati ndiye dembe nze yalwana ndiye dembe kye nagambye President Museveni alina okuddayo ku drawing board ne bakama abe simanyi ne ba generals be the issue sikubana ba general bisatu bali bibiri kati esaazi zino fe tetweyagala ngako mu maje ga President Museveni lanka bazituma esente tetwafuna boyogerako treason nga basiba framed subversive treason sifunga wuyo sefabusi kakati esaawa zino amajege tulaba gye twajjanga tulina n'ensekere muze yatubwire enkonome yana amajega uchumi nga tulaba naffe amaje tuli bubi twambala gambutusi otuuka embuya olaba omukulu ayina emmotoka ya milioni 6 kutambira mbutambuzi genda wali 6 ne webuuza bw'obeera ne primo tokola maje okola omanyi President Museveni alina ekitu yatuziba amaaso mu kutandika wano nga tulabye ebintu byonna bwe tulina otambula agamba butusi ogomanyi nti abasikayi batambulanga okuva ekireka nga bakola wano ku Bulange omutima ogwo alina okukola mu office naye nga kigere oluvaamu anti ku kyasi bino nze sibikola bino ebyekisiru ng'abaana batambuza bigere naye kugamba gye tuvudde waffe kakati tujja ku nsonga y'obubbi corruption na riskinga obulamu bwange nwanire bannange mu maje nengamba nkikoze nti agenda kulaba bannange bafa babaziika eyo abazadde tebafuna abaana baabwe twazika bannaffe bangi koganinga nze netegeeza nengamba kitegeeza nange enkya bwenfa ngenda sigala eno kati ntuuka ku sawa yes kakati mukulu Gitta tugenda kumulamuko tukemene neyo topic ya corruption mu president musinkana anti abiki ebyaddirira
abakulu basalamu batya nafuuka omulabe kwekyo lwaki njogedde ku sowaani yaabwe. Nawe twebuliza gwe munnaffe atulaba obadde okimanyi nti omukulu Gitta yafuna chance sisinkana President Museveni bawayewayeemu kwezo ensonga lwaki amagye ga Uganda gali corrupt. Ekyo mukulu Gitta kyamutwala mu safe house ne bamusiba bagita mbuzeekogga abawulira Oluganda olutuufu nange awo simanyi yandibadde ndooza mpanga mu Luganda entuufu mpanga naye mpanga luzira bagitanga bamutwala mpanga kati ate safe house yanjawulo kubanga yo ne bamunyiga bakunyiga ne bakutuusaako Katonda yakimanyi era mugenda biraba naye nga tetunabakuumulamuko era bw'olaba olugalo luno balukwata ne mumagalo ne balumenya teruliddamu kuba nti yayogera amazima lwaki amagye muli babbi wafa emiguwa ne bamusiba enkovu mujabbira mu program yaffe eddako amannyo tegaliimu mujja kubiraba mutukize katumulemu ku episode yaffe eddako mu kaseera kano akume